Ekirala gyali Nakiyaga wali simazeeyo olw'ensonga nti mbadde nina kye mmaliriza wano. Embizzi z'oloota wadde nga oli musiraamu ky'olina okumanya nti ebintu byonna byatondebwa nga birina amakulu. Lwaki embizzi Lubaale tagyagala? Lwaki embizzi obusiraamu tebugyagala? Ate lwaki bwo Obukatuliki budiringa nayo? Embizzi yatuulwamu emyoyo gy'otayinza kwenkanyankanya, emyoyo gitenkanika, emyoyo egy'obulabe. Era embizzi kye kisolo ekisembayo okubeera eky'obulabe. Era embizzi kye kisolo ky'oloota n'obeera nga toyina mikwano, n'obeera nga toyina bulamu bulungi, n'obeera nga wabijjisibwa buli wamu. Era embizzi kye kisolo ky'osobola okukolamu bizinensi n'obeera nga tokulaakulana. Era embizzi etuddemu ebyama bingi. Amadiini g'olaba bya buwangwa okuva mu nsi yaago. Era Obusiraamu bya buwangwa okuva e Buwarabu. Obuwangwa obwo bwakoma mu kkubo tebwategeera mbizzi. Era mu butagitegeera awo we bwakoma, embizzi ne kijja kibeera nga kisolo kya bulabe nnyo mu ddiini eyo. Abalubaale embizzi tebagisemberera era tebakkirizibwa na giwa mmere. Embizzi etuddemu omwoyo Abalubaale gwe balina okusamirira, okugiggya mu kiddugavu ogituusa mu bitanga, n'okugiggya mu bitanga ogizza mu mbizzi enjeru. Embizzi kisolo ekiyigganya buli muntu, kuba Omukristaayo, Omulokole, Omukatuliki, Omusiraamu n'Omulubaale bonna bagifuna ku mutwe era bagiroota. Ebyama by'ensi tewali muntu asobola kubimanya okuggyako oli ng'asamidde. Omuntu omulabi tasobola kumanya lwaki Omusiraamu embizzi agidduka. Omuntu omulabi tasobola kumanya lwaki Abasiraamu bayina yididde ey'okusala ebisolo. Era omuntu omulabi tasobola kumanya lwaki Omusiraamu mukambwe. Abasiraamu baatwala ekitundutundu ekisirikale, ekitundutundu eky'amayembe. Era Obusiraamu bulimu obuyinza bwonna. Bulimu obuyinza obwakabaka bulamu y'ekkanzu enzirugavu, bulimu obuyinza obw'ekkanzu eya kiragala, bulimu obuyinza obw'ekkanzu enjeru, bulimu obuyinza obw'ekkanzu eya kitaka. Era Omusiraamu ng'abadde yasadde bulungi, ng'abadde yategedde bulungi Obusiraamu, asobolera ddala bulungi okufuna ssente. Bulimu ebikolwa ebikolagana ne Lubaale era nga bw'oba obusomye bulungi osobola bulungi nnyo okufuna riziki. Ekikolwa ekisooka basiiba, ekikolwa ekyokubiri banaaba babeera bayonjo. Okitegedde okusobola okusaala esswala yaabwe. Obutalabika omuntu alina kusamira nnyo n'alyoka amanya ebyensi. Obusiraamu si bubi oba n'Obukatuliki si bubi, wabula lwakuba nti twabusukkulumya ne tubufuula ng'obuwangwa bwa wano. Ekyo kye kitukubya omwana n'omuzzukulu okusinza ekintu ekitali kyaffe. So singa obeera otegedde obuwangwa bwo, Lubaale ye tavumirira ng'amadiini malala bwe gavumirira. Obusiraamu bwe bunaagamba Abalubaale nti ebyo bya siriki, Obukatuliki bugamba Abalubaale nti ebyo bya sitaani, bya wongo. Naye nga singa obeera osamidde bulungi osobola okuzuulira ddala ebyama ebiri wakati awo mu nsinzi ez'enjawulo. Abantu oluusi bamala googera, era abantu ensi baagifuula yakuleekaana, era tebalina kunoonyereza kumala. Embizzi kye ki? Okulya embizzi kikyamu. Era embizzi etuuliddemu ddala ekigambo ky'otayinza kuteebereza. Era emyoyo gy'abajjajjaffe wakati nga gikubanja
naddala lubaale ng'abadde yasuulwa dda agezaako nnyo okukulaga akabonero k'embizzi enzirugavu, ez'ebitanga, enjeru. Omwoyo ne gumala ne kugamba nti nze kizza, nze nkubijjisa ate nze nkulungiya, nze nkuggyako ate nze nkuddiza, nze nkufuula ekitategeerekeka ate nze nkya nze nkufuula omuntu mu mbizzi. Era bw'oba ng'oloota embizzi nga Jjaliya bw'ogiroota, ebiseera ebisinga obulamu bwo bwe buba nga kati bweyagala mu maaso, obeera ojja kusanga kaseera akazibu, obeera ojja kusanga obuteeyagala. Okitegedde? Omusiraamu ekimufuula omukambwe mu ddiini yasaliramu omusaayi. Era omusiraamu ne bw'omusanga ng'abadde mujerejere ne bw'abeera mulema, njogera bbiri aba awera, aba mumalirivu nti akabonero ak'omusaayi mu buwangwa obwo bakayina. Okitegedde? Basalira. Mu lubaale bw'oba ng'osalira nnyo olubaale, omusaayi ng'oguyiwa mu mbuga nga mw'osalira ebisolo, lubaale akambuwala. Era bw'akambuwala afuuka ekirala, era bw'akambuwala ku kyalo bagamba nti olina amajinni. Obusiraamu buyina olunaku lw'okusala ebisolo era nga kwolwo omusaayi gukulukutira ddala. Ekyo nno kyama kikusike kiri munda eri abatandikawo obuwangwa obwo oba obuwangwa obwo gye bwava. Y'ensonga lwaki lubaale agamba nti tobuukira kintu ky'otajja kusobola. Y'ensonga lwaki lubaale akuyigganya ng'osuddewo obuwangwa bwo n'obuuka n'obuwangwa obw'abeeru. Obuwangwa bw'abeeru kituufu bwogera ku Katonda era busomesa abantu okweyisa obulungi. Era tebulina kibi kye busomesa. Wabula obuwangwa obwo wakati mu kusuula lubaale mu kutwagazisa obuwangwa obwo bwalimbikawo ekintu ekigamba nti ensinza y'obuwangwa n'ennono nsinza ya Setaani. Baasikanga nga bazza waabwe, baasikaasikanga abantu okusobola okuwera, era ne baddira ekintu kye bayita omwoyo mu buwangwa nga kiyitibwa omuzimu, ne babijjisa ekigambo omuzimu, era ng'oli bw'akiwulira ne bwaba mwana muto asobola okudduka. Bakimanyidde ddala nti zimalayika weeziri okuva ku lubereberye, entondo obutonzi, era malayika zirimu enkumi z'omuliro ezitonnyesa enkuba, malayika ezikola ku birime, malayika ezikola ku bintu eby'enjawulo. Obuwangwa n'ennono ne bujja buziyita emisambwa. Abamu baziyita emisange oba emisangwa, nti baasangwawo, twabasangawo. Abamu kyeva bayita emisange. Kakati mu buwangwa n'ennono zimalayika ziyitibwa emisambwa. Mu buwangwa n'ennono emyoyo, nti omuntu afudde omwoyo gwe gugenze, mu buwangwa n'ennono guyitibwa omuzimu. Ekitegedde? Ndawula yakka mu bwa Ssemwezi, mu bw'emmunyeenye, akabonero ako ne kajja kabeera ku mizikiti waggulu. Ebyama ebyo biri mu baatandika buwangwa, naye olwaleero abakwasi b'ensawo, abawuzi b'omunyama olwaleero abaliwo, bazzukulu b'amadiini, twandibayise nga abazzukulu b'eddiini, tebayinza kunnyonnyola buvuna buddo bw'akabonero ako kali ku muzikiti. Era abasiraamu bwe babusoma obulungi ne babeera abanyiikivu mu kusoma, abamu batandika n'okuloota amadagala, era basobolera ddala bunnyo okujjanjaba n'okuvumula. Era ensangi zino kikyase nnyo. Okitegedde? Omusiraamu asobola okusala n'amyukira ddala eriiso bulungi nnyo, naddala ng'abadde ku
waliwo akooto ke bakuma oba tugiyita dduwa oba kulomba dduwa. Okitegedde? Buwangwa bulamba. Naye olw'okuba nti ensi si kuleekaana, ekituufu ekiri mu nsi buli omu takimanyi. Buli omu kyalimu yasanga kisange era buli omu kyalimu bamusomesa kisomese. Kubanga omwana atandika okusoma eddiini ng'akyali mwana muto, n'agikugukamu, bw'aba musiraamu n'agikugukamu, nate natandika ogisomesa abajja. Ne mu Bukatuliki bwe kityo bwe kiri. Amadiini ago agasinga wane waffe mu nsi z'abaddugavu, amadiini ago masome busomi. Naye bw'omala okusamira ozuula ebyama ebigalimu. Galina okukontana kw'amaanyi eri madiini gannaago awamu n'eddiini ey'obuwangwa n'ennono. Naye eddiini ey'obuwangwa n'ennono eyogerwako nti sitaani, era bw'obeera n'abalongo baga nti ebyabalongo bya sitaani. Naye ebyama ebyo olina kumala kusamira okubitegeera. Bannange mwandizzeeka ne mutereza obuwangwa n'ennono ne muleka okubeera ekireberebe mu nsi, ne mulema okubeera abantu ababuguyavu. Waakiri baako by'otereeza bw'oba oyagadde okgenda mu kyaki. Tetuganye obeera ogattise, naye ate ekikulekesa ekirala, eddiini tesomesa kutta muntu. Okitegedde? Omuntu yenna yandibadde adda eka n'atereza obuwangwa n'ennono, kye kintu ekikulu ekisingira ddala. Amadiini kuno okwaffe gakola nga bibiina, era amadiini kuno okwaffe tegalina kye gayambako. Amadiini gandibadde gayamba kwabwe. Okitegedde? Gayamba eri abo abatonde oba abawange mu buwangiro obwo obwabeeru oba mu nsi ezo. Abaddugavu eddiini tugyesibako nga bw'onooteeka kaki oloda ku kakondo k'empale, okwerippa ku kintu ekitali kikyo era ekitakuyamba era ekitasobola kukuyamba. Oba obuukidde. Obwakatonda obusooka buli ku muzadde, katonda owokubiri. Bakatonda mu nsi tubalina nga bali babiri. Obwakatonda obusooka bwe bwakatonda ddala eyatonda ensi. Obwakatonda obwokubiri bwe bw'omuzadde. Omuzadde kye ki? Omuzadde mwe muva lubaale, omuzadde mwe muva olujegere lw'emyoyo gwe gy'otaalaba emyaka mitwalo na mitwalo emabega. Eri jjajjaawe yasooka. Olubereberye abantu baayogeranga olulimi lumu, abantu bajjanga basobya, abantu bajjanga banyiiza omutonzi. Abantu balina ekiseera oba ebyeya n'ebyeya nga biyise, balina ekiseera abantu we bakyukiza ennimi. Abantu balina ekiseera kye beegeziwalizaamu okunoonya omutonzi. Era abantu balwana nnyo nga bawulira nti Katonda ali waggulu ddala, ne bagezaako kwagala okumunoonya. Mu byafaayo ogwo gwali munaala. Naye buli bantu abeepankira mu ekyo, kye kibonerezo ekyasookera ddala Katonda nga abonereza omuntu, era mu kusaanyaawo embeera eyo buli muntu yeekanga ng'ayogera olulimi lulwe. Tewali yaddamu kukwatagana na munno olw'ensonga nti okukwatagana kwali kuleese obuzibu. Abantu okukwatagana okussa ekimu okwogera olulimi olumu okugamba nti tulina okulaba Katonda, ono n'agamba nti kituufu, n'oli n'agamba oyogedde, n'oli n'agamba kituufu. Katonda yakiraba ng'olulimi lwe luleese ebizibu, empuliziganya n'okukwatagana. Era okuva ku mulembe ogwo buli muntu yatandika okwogera olulimi lulwe. Buli muntu yatandika okuba nga tawuliziganya na munne. Buli omu yatambula ng'akwata gage olw'ensonga nti buli omu yali tawulira ono kyayogera. Abantu gye baasaasaana ne batandika okwezaalamu, bantu batandika buli omu eggwanga eriye n'enjatula eyiye, era nga ono gwazadde asobola okuwuliziganya ne kitaawe ne nnyina. Ennimi awo we ziva.
ennimi zaava mu kikolimo. Abooluganda okwawukana yawukana ne beetemaatemamu ate nga mwayonka ku bbeere limu, buli omu n'awera nga bw'atakyadda wa munne. Kye kibonerezo kiri ekitulondoola. Buli lw'osobya ebiseera ebisinga obungi toddamu kukwatagana ne munno. Ebiseera ebisinga obungi ekika kigenda okwawukana yawukanamu endowooza zibeera zikwatagana mu kukwatagana okw'obwonoonefu oba okukwatagana okw'ekisobyo. Teri kirala kireetera baaluganda kwawukana yawukana abeera lubaale. Teri kireeta baffamire kwawukana yawukana nga mwayonka ku bbeere limu, mama wammwe abazaala ali omu, kitammwe ali omu, ne mwawukana yawukana. Lubaale yakireeta ng'atulidde ddala ku bulongo, kubanga abaana babeera bantondo. Abaana ne bamala okutabaala famire ne babajjuzaamu amaanyi gaabwe. Ono mukulu we agenda okugamba ekintu olaba nga akuvumye ng'otondowala, bw'ogenda toddamu kukyala wuwe. Okitegedde? Akati buli omu okufuna olulimi olulwe kyava mu kibonerezo. Naye amadiini tegasobola kukisomesaako. Amadiini tegasobola kusomesa ku nsi eno. Amadiini tegasobola kufuna kumanya kumala kusomesa bantu. Kyokka ate wandibadde ogamba nti singa babasomesa ne babawo okumanya n'okutegeera, amadiini gayinza okuggwamu abantu. Singa omuntu agaziya ekintu lubaale, amadiini gayinza okusigaza ng'entebe enkalu. Ekintu lubaale kyajja kitambulira ku bantu okuviira ddala ku lubereberye, era ekintu lubaale si kyajjo. Sitaani waali ne lubaale waali bya njawulo. Okukolimirwa kwa zimalayika ez'olubereberye weekuli. Era zimalayika ez'olubereberye bwe zijeemera omutonzi, omutonzi n'azikolimira, emyoyo egyo gyasigalawo. Era ku mulembe gwa Wanga ng'amaze okufa, obusika n'abulekera mutabani we Muwanga. Muwanga n'agamba nti kenzike ku nsi n'obukuumi obw'enjawulo, n'ajja n'omuti ogunaamukuumanga n'ogunaakuuma ensi. Oluvannyuma lwa Katonda okwekweka, oluvannyuma lwa zimalayika okuweebwa obuyinza okujja zeetaaye ku nsi, zifuge ensi nga zifugirako omutonzi. Emirembe gyajja nga kuliko abantu abalina amaanyi ag'enjawulo nga bakulemberwamu malayika ez'olubereberye, kubanga bawanga baali bantu, baazaalwa, ne Muwanga yazaalwa, naye nga tetulina Wanga ow'olubereberye atali muzaale. Akati Muwanga kitaawe bw'amala okufa Wanga n'agamba nti kaŋŋende neetaaye mu nsi, oba kanneetaaye mu nsi, n'ajja n'omuti ogunaamukuumanga era ogunaakuumanga ensi. Bw'amala okutuuka mu kwegazaanya mu bulangira bwe nga bwe yali azze, omuti ne gumujeemera, ago nno mayembe ge yali azze nago. Bwe gamujeemera teyagazzaayo, yagaleka. N'agenda ate aleeta amaanyi agakira ku ago. Era bwe yagenda n'aleeta omuti omulala, omuti ogwo nga gwe gulina okufuga omuti guno gwasoose okujja nagwo. Y'ensonga lwaki amayembe ga mirundi ebiri. Tulina amayembe ga kifaalu n'amayembe amazadde. Amayembe gombi galeetebwa Muwanga. Era tosobola gaawukanya mu mannya gaago, kubanga amayembe ga kifaalu galina Lubowa, galina Namuzinda, Kalondoozi, Kasajja, Katabaazi, Kizuuzi, Lukwata, Byuma, Kisekulo, Nalubowa, Nambaga, Namuzinda. Amayembe gonna mu kifaalu era gakozesa amannya ge gamu ne mayembe amazadde. Kyokka amayembe ga kifaalu tegasobola kulumbagana mayembe mazadde ne gawangula. Wabula ate amayembe ga kifaalu galina amaanyi ameemanye, era bwe gaba galumbye, amayembe amazadde bwe gabeerawo gasooka kudda ku bbali, ejjembe lya kifaalu lisooka kwerigiisa.
era ejjembe lya kifalu bwe liba nga libadde lyakulumbye oyinza okugamba nti ebyange biwedde, kubanga gayinza okutuuka ebintu byonna ne gabyonoona ne bwe gaba gazze mu ssabo nga lubaale wamu muzadde era gasooka kwonoona, oluvannyuma ate lubaale ono n'agakwata. Gasooka kuba g'amaanyi, gajjira ddala gawanye, gatambula n'ensasa g'eba y'amaanyi. Akati ne mu butonzi obw'olubeere bwe kyali, bamalayika tulina bamalayika ba mirundi ebiri. Tulina bamalayika abatukema okukola obubi, okubba ebitali byaffe, okuyiiya bannaffe, okwegomba ebitali byaffe, obulyake, obunnanfuusi, obutoogera mazima. Era mu lubaale bwe tuba tusamira nga tutandika okusamira oba nga batukwasa lubaale mu bujjuvu, bwe tuba tufukamidde ku byoto nga tulayira, oba abasawo abasinga obungi tusaba emyoyo emibi okudda ku bbali, tusobole okwambazibwa emyoyo emizadde egy'abajjajjaffe emirambulukufu era emiwabuzi. Tusaba emyoyo egitukema okuva mu nsonga zaffe ne mu kkubo lyaffe. Emyoyo emikyamu weegiri, era emyoyo emissi weegiri, era emyoyo egikutuma okukwata omwana wa myezi 3 weegiri, emyoyo egikutuma okwebereka ku mbuzi weegiri. Ebiseera ebisinga obungi abantu abaliko empewo obasanga nnyo mu bintu ebyebyonoono, naddala ng'empewo zibadde zibanja mu kika nga baazikandaaliriza. Musobola okuba ne mwannyina mmwe n'akwata omwana wa myezi 3, musobola okuba ne mwannyina mmwe n'akwata embuzi, oba n'ateega omukazi ku kkubo n'amukwata n'amukuba mu kasiko. Naye ebiseera ebisinga obungi ennyumba eyo lubaale abaagibanja, oba n'osanga oli ne yeegatta ne mwannyina, oba n'osanga omuzadde waka nga yeebaka ku baana be, oba n'osanga mu famire ng'abaana abooluganda beeyagala, oba oli n'ayagala omuziro gwa nnyina n'agumanyira ddala n'agulemerako era n'aguwasa n'oguwasa. Ekikolwa ekyakaggwa ensonyi n'ekikolwa eky'obusegu weekiri, era empewo etulidde ddala mu bwakasegu weeri. Ebiseera ebisinga obungi liba bbanja mu kika. Teri myoyo mizadde gisobola kutuma muntu kwebereka ku mwana wa myezi 3, era teri misambwa giwagira kikolwa ekyo. Okitegedde? Tosobola kwebaka ku mbuzi nga oli mu lubaale era osamira lubaale omuzadde. Ebiseera ebisinga obungi lubaale waba nga abanja nnyo mu kika, lubaale adda ku bbali emyoyo emibi ne gijja, lubaale agiwa space ne gijja ne gitandika okubatabaaza. N'oyita ku mbuzi ng'ogiraba ng'omukazi era n'ogitunuulya bw'oti n'ogyegomba era n'olowooza nti ojja gikola owoomerwe era omale n'okumala. Ebirowoozo ebyo bibeera bikusindika okukola ekyo, naye nga otuddeko emyoyo emibi. Ebiseera ebisinga obungi kyebava bagamba nti musamire omuwone. Samira lubaale owone ebibi, samira lubaale owone okujeregebwa, okuyitibwa omulalu, okuyitibwa atategeera, oddizibwe eddoboozi, ove mu bantu abateesa nga tebawulirwa, aboogera nga tebawulirwa era nga tebaanukulwa. Era bw'osamira lubaale ekitiibwa kyo kikuddizibwa, olw'ensonga nti emyoyo emikyamu ogigoba mu bulamu bwo n'osenza emyoyo emizadde. Okitegedde? Akati gyali yanna kiyaga aloota embizzi. Emyoyo egyo gyonna mu nsi mwegiri egitulinze mingi. Emyoyo girinze abantu bangi nnyo, emyoyo emikyamu. Buli emujemera lubaale emyoyo emikyamu giyingira mu kika, muvamu abaana abawala abamu ne beetunda. Abalenzi ne basiiba ku birabo by'omwenge, abaana ne basiiba mu mizannyo egitategeerekeka, ne babeera bayaaye, ne banywa nnyo enjaga, ne banywa nnyo walagi, ne babeera batamiivu. Ekika ne kiweerera abaana, ne mubulamu abaana abagezi abategeera. Abantu ne bazaala abaana abayiika endusu, abalema. Emyoyo gisalawo ne gituula mu bantu. Bwe muba nga mugaanye otutuuwa bwe tutuula, kale ka tutuule mu baana. Baana ne bayiika endusu, abantu ne basiiba ku miyenge nga misambwa gye ginywa. So amadiini gabasomesa nti obuwangwa ye sitaani, naye Samira oyawule sitaani ku buwangwa. Kituufu emyoyo tulina gya mirundi ebiri, tulina emyoyo emibi n'emyoyo emirungi. N'obeera ng'oyitaayita omwoyo ne gugamba nti eyo TV bw'ogitwala tewali ajja kukukwata. N'otandikirawo n'obeera mubbi wa lulango,
era emyoyo gye ne gikuyambako n'obeera mubbi. Kyokka olw'okuba nti omuntu mu nsi talina kukola kibi, teri mubbi awangaalira mu bubbi, era omuntu bw'abba ennyo bamukwata ne bamutta kubanga abeera yalumizaamu abalala n'amaziga amangi agabeera gamugoberera. So bwe musamira mu famire ebintu ebyo byonna mubigobamu. Lubaale abeera muzadde, lubaale ava mu kika, lubaale ava ku lujegere, gwe wolabidde kitaawo n'ennyokule lujegere oluva mu mitwalo n'emitwalo gy'emyaka okuva emabega. Empewo ziba za mu nnyumba, empewo tebazigula, empewo tebazeegwanyiza. Tosobola kuyita mpewo zitali zizo, tosobola kusamira mpewo zitali zizo. Empewo kintu kya muwendo, ate empewo kintu kibonyaabonya, so bwe kiterera ate osobola okweyagala. Weewaawo, ye nze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.